jako akawuwo. Mu nsisinkano gy'abaddemu n'omusumba wa Eklezia y'Abasodokisi Metropolitan Euronymous Muzeeyi e Bulange Mengo, Kamalabe wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asiimye empeereza ya Eklezia eno eri eggwanga ate n'okulisabiranga obutakoowa, wasinzidde n'ategeeza nti wakyaliwo obwetaavu bw'amaanyi okunyweza obwa Sseruganda wakati wa Eklezia eno ate n'Obwakabaka bwa Buganda ti kubanga singa kinaaba enkulaakulana mu bantu b'Amasomogi mu bintu ng'ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebirala ejja kuba ya muggundu ddala. Naye nenzijukira nti bagamba nti eri bukulu butava eri Katonda. Bwe yabumugwanyiza ajja kubanga asobola okwaŋŋanga ebimusoomooza, n'olwekyo tukukulisa ate ku ludda olwo kivaayo mangu nti nno Kabaka Muteesa olubereberye yawandiikira n'abakyala w'e Bungereza, abaminsana abaasooka Abakristaayo ne bajja mu 1877 n'Abakatoliki ne bagoberera mu 1879. Tebatera kwogera ku basiraamu, naye abasiraamu baasooka kujja ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna II. Era Ssekabaka Ssuuna II ye muntu amanyiddwa ndozo yasooka okwambala engoye eza ppamba ne liiri mu Uganda. Metropolitan Euronymous Muzeeyi asinzidde mu nsinkano eno n'ategeeza nti Eklezia eno neetegefu okukolagana n'Obwakabaka bwa Buganda mu nteekateeka zonna, era nga wananokoddeyo enteekateeka ya Mmwanyi Tenimba okusobola okukulaakulanya Obuganda, era nga wano asabye Kamalabyonna okubatuusiza obubaka eri Masomogi basobole okunyweza enkolagana mu masekkati gaabwe, era ng'ono ategeezezza nti balina enteekateeka ez'enjawulo eri Obuganda nga bwagenda maaso n'okunnyonnyola. Tuzze wano okutuusa okusiima n'okwebaza kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka ne gy'oli katikkiro waffe. Eklezia y'Orthodox mu Uganda ekwagala era esiima byonna by'ozze okola, okuyimirira nayo mu ssanyu ate era ne mu nnaku, okugeza nti wali wakakwasibwa ddamula mu nteekateeka zo ez'okusaba n'okwebaza Katonda, n'ennyaffe Eklezia wagirowoozaako. Mu lugendo luno tugenda kuba tunoonyanga obwabuzi n'obuwagizi obwa buli ngeri mu biseera eby'enjawulo gye muli. Eklezia erina enteekateeka zino wammanga: okubunyisa n'okunyikiza enjiri ya Kristo, nga tusomesa n'okuyigiriza enzikiriza y'Orthodox mu bantu b'eggwanga lino. Mu buufu bwe bumu, Metropolitan Euronymous Muzeeyi abuulidde Katikkiro nga eddwaliro ly'Abathodokisi erya Orthodox Church Hospital erisangibwa e Namuŋŋoona bwe lyakola ekyamaanyi mu kulwanyisa ssennyiga Corona nga liwa abantu baabe n'obujjanjabi, wasinzidde okutegeeza nti era bali mu nteekateeka ey'okuzimba eddwaliro ly'abaana okusobola okutaasa emiti emito. Oluvannyuma lw'okufundikira emikolo gy'okutuuzibwa kwaffe, essira tulitadde kubudaabuda n'okulyowa emyoyo gy'abakkiriza, saako okutumbula embeera y'ebyenfuna byabwe. Tumanyi bulungi nti olugendo luno si lwangu era terusobola kutambulwa ffekka. Kyetuva tusaba enkolagana ennywevu ne bannamukago baffe, nga mu kino tetusobola kutunula wala wabula ewa Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II. Eklezia y'Abasodokisi okuyita mu Metropolitan Euronymous Muzeeyi beeyamye okwasizaako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi mu kulwanyisa obulwadde obwa mukenenya, okubiriza abantu okwettanira obulimi n'obulunzi basobola okweggya mu bwavu. Kamala byonna ng'Eklezia tuli beeteefuteefu okukolaganira wamu naawe. Obwakabaka bwaffe twala enteekateeka z'okukulaakulana naddala ezo ezigenderera okuggya abantu mu bwavu ng'Emmwanyi Tenimba n'endala. Oluvannyuma lw'okufundikira emikolo gy'okutuuzibwa kwaffe, essira tulitadde kubudaabuda n'okulyowa emyoyo gy'abakkiriza. Proscovia Kyontabayire yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.
Katikkiro okukolagana.